am habbati rihu min tilqa'i kadhima am irastiru ya hamzatul istifham am habbati rihu min tilqa'i kadhima oba habbat kitegeeza okukola ki okufuuwa oba okuyitawo habbati rihu okuyitawo kw'empewo wano nno eno jumla erigundi erifita awili masdaru yali masdaru abasoma ku nahawi tuba tugamba nti am hububu rihu oba okitegeera hububu rihu am hububu rihu oba okuyitawo kw'enkuba okw'empewo okufuuwa kw'empewo arrihu kitegeeza empewo oba mu buyaga am habbati rihu min tilqa'i kadhima oba okuyitawo oba okufuuwa kw'omu buyaga nga guva mu kitundu ekiyitibwa kadhima nakyo kitundu mu bitundu ebyaki ebyawangalirwangamu ab'emikwano abamunnaffe ono Imamu Busiri gwakola ki gwakhatuba oba gwayogera naye ti oba okufuuwa kw'empewo nga kuva mu kitundu ekyekadhima oba okiraba akulaga khayal ebirowoozo nti bitambula ebirowoozo by'omuntu ng'ayagala bisobola okutambula najjukira ekifo ky'omuntu gw'ayagala oba okitegeera najjukira tugezenga empewo oba omubuyaga guzze ne gufuuwa oba mpuliriza omubuyaga ne guva gye guva ne gufuuwa nga guva ku sayidi oba mu kitundu ekirimu omwagalwa oba abaagalwa mikwano gyo nobeera nga okola ki ng'obajjukira olw'omubuyaga ogwo oguvudde ogufuuwa nga guva ku sayidi yaabwe mu kubajjukira ennyo nobeera nga okola ki nobeera nga okaaba amaziga kati Imamu Busiri abuuza munne naye nga ye kennyini yeyeebuuza nti owange ggwe ekikkulukusa amaziga oba ekikkaabya amaziga agalimu n'omusaayi kubeera nti ojjukidde mikwano gyo oba olw'okuba nti empewo oba omubuyaga gukunsa oba gufuuye nga guva mu sayidi yaabwe mu bitundu byabwe kyekikuleetedde okukaaba amaziga amayitirivu bwe gatyo